Essula ey'omunaana. Awo mu nnaku ezo ebibiina bwe byayinga obungi nate ne bataba na mmere, n'ayita abayigirizwa be n'abagamba nti, nsaasira ebibiina, kubanga leero ennaku 3 nga bali nange so tebalina mmere. Bwe mbasiibula okuddayo nga basiibye enjala, banaazirikira mu kkubo, n'abamu bava wala. Abayigirizwa be ne bamuddamu nti, omuntu anaayinza atya okukkusa abantu bano emigaati wano mu ddungu? N'ababuuza nti, mulina emigaati emeka? Ne bamugamba nti 7. N'alagira ebibiina okutuula wansi, n'addira emigaati 7 ne yeebaza, n'amenyamu, n'awa abayigirizwa be okugissa mu maaso gaabwe. Ne bagissa mu maaso g'ekibiina. Era baali balina obwennyanja butono, n'abwebaza, n'alagira n'obwo okubussa mu maaso gaabwe. Ne balya ne bakkuta, ne bakuŋŋaanya obukunkumuka obwasigalawo ebisero 7. Baali nga 4,000 n'abasiibula. Amangu ago n'asaabala mu lyato n'abayigirizwa be, n'ajja ku njuyi ez'Eddalumanusa. Abafalisaayo ne bafuluma ne bajja ne batanula okumusokaasoka nga banoonya gy'ali akabonero akava mu ggulu nga bamukema. N'asinda nnyo mu mwoyo gwe n'agamba nti, ab'emirembe gino banoonyeza ki akabonero? Mazima mbagamba nti ab'emirembe gino tebaliweebwa kabonero. N'abaleka, n'asaabala nate, n'agenda emitala w'eri. Awo ne beerabira okutwala emigaati, so tebaali nagyo mu lyato wabula omugaati gumu. N'abakuutira ng'agamba nti, munywere, mwekuume ekizimbulukusa eky'Abafalisaayo n'ekizimbulukusa kya Kerode. Ne beebuuzaganya bokka na bokka ne bagamba nti, tetulina migaati. Yesu bwe yategeera n'abagamba nti, kiki ekibeebuuzaganyisa olw'obutaba na migaati? Temunnalaba so temutegeera? Emitima gyammwe mikakanyavu? Mulina amaaso temulaba? Mulina amatu temuwulira so temujjukira? Bwe namenyera 5,000 emigaati 5, ebibbo bimeka ebyajjula obukunkumuka bye mwakuŋŋaanya? Ne bamugamba nti 12. Era bwe namenyera 7,400 mwakuŋŋaanya ebisero bimeka ebyajjula obukunkumuka? Ne bamugamba nti 7. N'abagamba nti, temunnategeera? Ne bajja ne batuuka mu Besusayida, ne bamuleetera omuzibe w'amaaso, ne bamwegayirira okumukomako. N'akwata omuzibe w'amaaso ku mukono n'amufulumya ebweru w'embuga. Awo bwe yawanda amalusu ku maaso ge, n'amussaako engalo, n'amubuuza nti, oliko ky'olaba? N'atunula waggulu n'agamba nti, ndaba abantu, kubanga ndaba bafaanana ng'emiti nga batambula. Ate n'amussa engalo ku maaso ge, n'akanula okulaba, n'awona, n'alaba byonna bulungi. N'amusindika ewuwe ng'amugamba nti, toyingiranga mu mbuga muno. Yesu n'asitula n'agenda n'abayigirizwa be mu mbuga z'e Kayisaliya ekya Firipo. Bwe baatuuka mu kkubo n'abuuza abayigirizwa be n'abagamba nti, abantu bampita ani? Ne bamugamba nti, Yokaana Omubatiza, n'abalala nti, Eriya, naye abalala nti, omu ku bannabbi. Ye n'ababuuza nti, naye mmwe mumpita ani? Peetero n'addamu n'amugamba nti, ggwe Kristo. N'abakomako baleme okubuulirako omuntu ebigambo bye. N'atanula okubayigiriza nti, kimugwanira Omwana w'Omuntu okubonyaabonyezebwa ebingi, n'okugaanibwa abakadde, ne bakabona abakulu, n'abawandiisi, n'okuttibwa, n'okuyitawo ennaku 3 okuzuukira. N'ayogera ekigambo ekyo mu lwatu. Peetero n'amutwala n'atanula okumunenya. Naye n'akyuka, n'alaba abayigirizwa be, n'anenya Peetero ng'agamba nti, dda ennyuma wange, Setaani, kubanga tolowooza bya Katonda wabula eby'abantu. N'ayita ebibiina n'abayigirizwa be, n'abagamba nti, omuntu bw'ayagala okungoberera, yeefiirize yekka, yeetikke omusaalaba gwe, angoberere. Kubanga buli ayagala okulokola obulamu bwe alibubuza, na buli alibuza obulamu bwe ku lwange n'olw'enjiri alibulokola. Kubanga kimugasa ki omuntu okulya ensi zonna n'okufiirwa obulamu bwe? Kubanga omuntu yandiwaddeyo ki okununula obulamu bwe? Kubanga buli ankwatirwa ensonyi nze n'ebigambo byange mu mirembe gino egy'obwenzi era emibi, n'Omwana w'Omuntu alimukwatirwa ensonyi oyo lw'alijjira mu kitiibwa kya Kitaawe ne bamalayika abatukuvu.